Ivuza kabata bali bali kusabiriza sente. Ensi abakuba omulimo ogwasigala Uganda gwa kusabiriza tewali capital. Chokato omuntu bwosabiriza kolayo business. Kubanga enchabo osabata bagenda kuwa. Nga twasabiriza sente mu COVID. Ni abatu kesanga buli akwata kuddamu teri agenda kuwa paka last. Bobofunyo omukisa ne bakuwa gendo kwate sente ezo zibakuwa dozi kolemu akantu ofuke fala okola aka business ko bakabara kabato ine erinnya akabara kokoze otandiko lete bamalaya abantu okolewo ne roji bantu bezina bebanywa teri business ye Uganda kwezina na kunywa kola roji mu maaso bala mabega roji je business ekola sente ogenda stabiliza pakati onage vakabata tonyumiza naye mazibo otamanyi bobo nabo manyi bana batabani bange bonanze bakuziza mba wamagezi oza va kugundi gwe muri basiru sima direct bombo muri awo bongo gwe nawe eramba takati botunyemba atange wagira akabata so kati ebisibe byandese tetwogera ku bullshit nonsense njogera ku mu abaganda abasibye ku Buganda abo munonya kabaka gwe munonya yali abayambye eki kabaka yali ovuddeyo ko nawagira ko Kyagulanyi nge yajja okukyusa eggwanga Obuganda buyina eddobozi ddene bwali busobola okugamba naye abaganda bakeera enkeera baamala okugoba abantu mu Lubigi ne bagoba abantu ku ttaka lyonna kyokka ettaka lye bagobako abantu lya kabaka ettaka lya kabaka ne Museveni yali efunza n'ettaka lyonna erisigadde lyonna ne kabaka akanya kusolooza busuulu na Buganda busolooza busuulu ku bantu naye tebasobola na kulumirirwa nagamba nti banange mabagobye mu Lubigi ne Banda waliyo ettaka ddene kabaka alina olusuku awo Kasubi ettaka ddene liri awo waliyo bayo Kyamasiro ddene liri awo emmere eri omu munda tebasobola na kuddiza ku banaku kabaka yennyini yabalyamu dda olukwe naye temukirabanga kumbu kabaka yabalyamu olukwe yadiringa ne Museveni era mujja kuddawo ye musiru kafali talina kyayogera Yeffe aba Ayan Cargo Shipping Services tuzze okuyamba yena omuna Uganda eyandyetaaze cargo kuva China, Malaysia, Dubai, Japan okutwaliza wamu ensi yonna wetaaga spare parts, wetaaga alarms emotoka, wetaaga engine z'emotoka, wetaaga spy cameras, buli kimu ekikwatagana n'emotoka. Tusangibwa wane wa Kiseka, shop number FB08. Weyenne yantwetaaze osobola tukubira ku 0752 68 30 26 oba ku WhatsApp yaffe +971 56 20 17 94 3. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubalinze ffe aba Ayan Cargo Shipping Services.